Special Reporter Amooti Omubalanguzi Kugenda Tifama Olofani wanga avude up country aze kundabako tuwayemu sebo nsanyisa okulaba kale sebo gwani amanya Lawrence Ojambo ofutu ka side namanze gweyogerere kati okugenda ngononyo badde agala nkuyambe muki negomba okubeerera ddala omuyimbi naddala ayimba gospel oyimba gospel ne Bugembe namuwulirako awo nga babeera mu program amatendo bangambe wajjako dda wano yaha nengesaako okigobeera mpolampola nenzija ne wano nokwata kandi mwami Jingo ne Jingo oyagala kolere ki basobola okutuusa ku Bugembe wakiri bwe kiba kisoboka nsule mu kyaki ye kati nga gwe omuyimbi wa gospel wali ofunyeko obudde n'owuliriza ku programu amatendo program matendo njiwulira lwakuba nti ebiseera ebisinga ngiteekako kikeerezi kati bwe bogiwuliriza njagala ombulire baani abaweereza programu eyo terabeera mukazi n'omusajja yani wale oba ye Joani leka naawe Joani asoma mawulire manya ngeerabidde naye bambi njibeerako naye nga talo oli muyimbi wa gospel naye bambi mpulira Mukama ampita nnyo nagamba ati ampita ntandiko kale okumuyimbira kati singa nfuna omukisa nenyogerako ne Mukama ne mubuuza nti wamuwa Mukama odyambo wali oyogeddeko naye naakwegaana aba alimba apaana kayimba kyaka pasita Bugembe akakuba Katonda wabanaku akola ako olinayo ennyimba zizo wali oyimbidde nga gwe ziweranga 8 kati sooka onyimbire akamu ku buyimba bwo kosinga okwagala I'm a degger of your kingdom oh my lord yes I have come anti katala biti abawuliza abantu ba Luganda njagala akayimba koyimbi okankyusize mu Luganda walalala bambi tojayo eno radio biti yenyini eyo radio ya fingers odyambo Special Reporter Amooti Omubalanguzi Kugenda Tifama